Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ebya chairman Nyanzi si birungi ono nga yaliko saba kunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lwa kkooti okumuteeka ku listi yaabo abagenda okubeera nga ba state witness mu musango gugenda maaso n'okubanga guvunaanibwa ba foot soldiers wamu n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform olw'okubeera nti baakuba parade gye baayita ey'ekimpatiira ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka oguwedde ogwa 2025 olunaku olwajjo bano baaleeteddwa mu kkooti era ne bagenda maaso n'okubanga basaba okweyimirirwa babeere nga beeyimirirwa bwe kuba kuwoza bawoze nga bava bweru wabula omulamuzi yagaanye era kye baayise defense lawyer Kato Tusiime yategeeza nti gundi bail tejja kubaweebwa bagundi mujja kusigala nga mukyali mabega w'emitayimbwa wabula n'akawaŋŋamula n'ategeeza nti chairman Nyanzi Fred Sentamu n'omu ku bantu abalala bogenda okuwulira nti be bagenda okujja bano bagenda kukomezebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja ogwokutaano mwaka 2026 wabula nti state egenda kuleeta aba witness babiri abagenda okuyambako okuwa obujulizi lwaki gavumenti esiba abantu bano ab'ekibiina ekya National Unity Platform wabula mu beba mentioninze mu mwabadde mutu wa watu chairman Nyanzi Fred Sentamu awo ne ebintu ne bigenda maaso n'okubanga bimwonoonekera omulamuzi yavuddeyo n'ategeeza nti kkooti etutegeezezza chairman Nyanzi n'omu ku bantu bogenda okuwulira be bagenda okujja babeere nga bawa obujulizi ngongezayo mpaka nga 15 omwezi ogwokutaano tujja kukomawo wano kuwulira abajulizi ba gavumenti era gavumenti egambye egenda kuyita abajulizi babiri omuli omusirikale wa poliisi Soma Armstrong ne chairman Nyanzi Fred Sentamu bajulizi ababiri bwe bagenda okuleeta kola olunaku nga 15 okiwulidde chairman Nyanzi y'omu ku bajulizi abagenda okuleetebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano mwaka 2026 babeere abajulizi ba sipeeti kakati wano waliwo abantu abasinga obungi kye batannategeerera ebigambo bitandikiddeawo embeera negenda maaso n'okubanga etabuka chairman Nyanzi abamu ne batandika okumusaba vaayo ogende maaso n'okubanga okiralifayinga ku nsonga eno abamu ne bakomyawo akatambi kali ke yayogererako we yali kusanyuka TV nga bamubuuza lwaki bwe baali bamuwambye ejjukira baamuwamba naye ate ne bamuta kakati yali amu interviewinga ku TV ya Sanyuka n'amubuuza bye babadde bakola n'ategeeza nti bansabye amanya g'abantu abali ku parade n'amubuuza nti wagawaayo nti nawaayo kaabamu naye ebigambo ebyo abasinga obungi batandise okuzza nga bakulaga nti chairman Nyanzi yandibanga abantu yabawaayo nga bakubuuza ki ku parade eyo baali babuuza abantu abagirimu nti bonna mbogera amanya gaabo parade kamegere nga bambuuza amanya gaabo bonna abalimu tebandaga bukyambwa parade nga bandaga nga bageza kumbuuza abantu bubuuza abantu ki abaali nti njogera amanya gaabwe gonna nengezaako okubabuulira amanya agalimu bemmanyika abatonotono so aba security wababuulira kugamu kumanya exactly didn't you expose them? Why not expose them? Cameras expose, we do expose the things for which you think you put them to a risk of being arrested as well? Leka nkubulire wakwatwa mpabulidde kunnyonnyola ekintu kye twakola bikolebwa mu nsi yonna bikolebwa mu masomero lwakuba wano kati fiya yereeta obuzibu bikolebwa mu masomero and ebintu twakola byali bya scouting jukira ku listi eno kuliko abantu nga Alex Sosa Mufumbiro kuliko abantu nga ba Eddie Mutwe Akirewo Kivumbi kuliko abantu nga ba Tassi Calvin abandi gwe mumanyi nga Bobby Giant n'abantu abalala kakati be abali mabega w'emitayimbo abali ku fayire eyo chairman Nyanzi okumuteekako abeerenga state witness kino kitegeeza ki nga tonnaba kubanga ojajinga n'okugenda okukulisifyinga chairman Nyanzi soko owulirize waliwo kye bayita Trial on Indictments Act TIA waliwo kye bayita Magistrates Courts Act MCA n'agamu ku mateeka amalala nga gano gawe beetu gavumenti okusamoninga omuntu yenna oba ali ku ludda lwabwe oba tali ku ludda lwabwe oba anaayogera bye baagala oba taabyogere basobola okusamoninga omuntu ye basobola okuyita kye bakola basobola okukola kye bayita witness summons ku muntu yenna oba wa saidi yaabwe oba si wa saidi yaabwe oba anaayogera bye baagala oba tajja kubyogera kakati olwo olukusa gavumenti ng'eyita mu kye bayita TIA ne MC ebyengenda okunyonyolako akatonotono bibawe beetu ogenda maaso n'okuba nga basamoninga omuntu yenna kakati chairman Nyanzi etteeka lino gavumenti lyeyambisizza ogenda maaso n'okuba nga emusamoninga newankubadde nga ebibuuzo bingi nnyo ku chairman Nyanzi statements ze yakola naye ate na wano weetaaga ogenda maaso n'okuba nga otegeerawo n'ekyokubiri ensonga lwaki ebintu bino byaleeteddwa naye yeetaaga ogenda maaso n'okuba nga yeekenneenyezebwa ogenda okujajinga oba okukola statement nga bino obitegedde kakati ngenda kunnyonnyola lwaki chairman Nyanzi baamusamoninze
bayitidde mu tteeka ki era lwaki babirese mu mawulire oba oliawo nkuwene ku butambi bwa bannayuganda ab'enjawulo abagenze mu maaso n'okunnyonnyola obulungi ennyo ensonga eno kkiriza tugyewo akalango nga bulijjo oluvannyuma lw'akalango nkutemeretemere n'ebigambo bya Chairman Nyanzi ogenda kutya nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe watambula naffe ebbanga lyonna atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ebeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna kakuyambako kubeera notified kakati genda mu comment section teekamu endowoozayo ku bino bye tugenda mu maaso n'okubanga tukuwa wabula mu ngeri y'emu nyongera obbakubira omulanga bannange abakkiririza mu mpeereza yaffe ennaku zino kaddata katudduseeko ate nga bwe mubimanyi enamba zange zentadde awo waggulu nja kukusaba ggwe alina obusobozi osobola otudduukirira ne kaddata konna akasobose ne tugenda maaso n'okubanga tugattagatta obutava ku mpewo kusigala nga tukuweereza bino n'ebirala nga bwe tugenda maaso n'okubanga tubikutuusaako kakati nga bw'ogenda maaso n'okukoppa ennamba eyo kubanga enda gireka waawo egenda kubeera waawo abeere ng'etambulira awo paka ng'omaze okugenda maaso n'okubanga ogikoppa njagala nkuwe ensonga ya Chairman Nyanzi ogenda kutegeera lwaki oba oliawo bamusamoninze oba bamutadde ku lisiti ey'abantu abagenda okubeera ba state witness abagenda okubanga bawa obujulizi ku lwa sayidi ya gavumenti kubanga bakugambye okusinziira ku munnamateeka omu ku bali mu musango guno nga bawolereza bannakibiina ekya National Unity Platform akugambye nti kooti yaganye abantu bano okweyimirirwa era neetegeeza bagenda kukomawo nga 15 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 naye kyolina okusooka okuteeka mu bwongo nga 15 ababaka ba paalamenti bajja kuba bali mu kulayira kubanga kugambye wakati w'ennaku z'omwezi nga 13 ne 15 nga bwe nakugambye olwajjo kwe kugenda okuba okulayira kw'ababaka ba paalamenti empya e12 era bagenda okuba nga batandika emirimu gyabwe batandika nga 13 paka nga 15 kyokka ate nga 15 lwennyini kooti lwesazeewo nti bano bagenda okubakomyawo mu kooti era mu kubakomyawo ekisinga obukulu era obubadde omutwe omukulu ye kooti okubeera ng'egenda kuleeta ba witnesses baayo ababiri era nga mu abo begenda okuleeta kwe kuli ne Chairman Nyanzi nga bw'owuliddemu ku bannamateeka abali mu kuwolereza ab'ekibiina kya NUP bw'ategeezezza obulungi ennyo wulira ngezayo mpaka nga 15 omwezi ogwokutaano tujja kukomawo wano kuwulira abajulizi ba gavumenti era gavumenti egambye egenda kuyita abajulizi babiri omuli omusirikale wa poliisi Soma Armstrong ne Chairman Nyanzi abajulizi ababiri bagenda okuleeta kuwola olunaku nga 15 omusirikale wa poliisi Soma Armstrong ne Chairman Nyanzi bagenda okuleeta state begenda okuleeta nga ba witnesses baayo kakitegeeza nti bano bagenda kuwa obujulizi bagenda kuwa information gye balina kitegeeza either baaliwo oba balina kye bamanyi ku parade eyo yagenda maaso n'okubanga ekubibwa kakati ekisooka omusirikale wa poliisi Soma Armstrong teyaliiwo Chairman Nyanzi yaliwo naye ate waliwo kyotannaba kubanga otegeera kooti oluvannyuma lw'okwogera ebyo nti kakati Chairman Nyanzi y'omu ku bagenda okuwa obujulizi ebigambo ne bitandika nalabye n'abamu ku bantu ababadde ab'amaanyi oba buyinza okugamba nti b'amaanyi mu kibiina ekya National Unity Platform eyo tweet gy'olaba yabadde ya Tabs ninye Tabs mumumanyi bulungi nnyo ono y'omu ku basajja ab'amaanyi naddala ku media ku X mu kibiina ekya National Unity Platform yagambye Chairman Nyanzi should come clean and tell us what a statement he recorded when he was arrested for the parade kyekiri kyegambye nti Chairman Nyanzi baamukwata baamuwamba era bwe baamuwamba yayogera ebyaliyo wabula mu kumuta waliwo ebigamba nti yakola statement kati Tabs agamba alina okujja neyeekiriininga oba n'atereeza erinnya lye asooka atubuulire statement gye yakola nga bamukutte yali egamba kibiki bye yayogera naye bwe yali ku TV emu Chairman Nyanzi yategeeza nti abasajja baamubuuzanga nti baani abaali ku parade era Chairman Nyanzi yategeeza nti nze abamu nabawaayo amannya agamu newankubadde nga nali sisobola kugajjukira gonna naye nawaayokko bensobola okujjukira era olinaamugamba nti oba toba exposinze oba tobawaddeeyo Chairman Nyanzi yamutegeeza nti bino bye tulimu oba mbawaddeyo oba sibawaddeyo olwedde tuli exposed bye tukola tuli exposed ate ekyokubiri tebimenya mateeka
ebigambo ebyo byali ku program emu kyamanyanzi kuba mukyaliza ku Sanyuka TV. Kakati wuliriza bantu bangi bavuddeyo ne batandika okubanga kino bakiraba nga opportunity eyogenda maaso n'okubanga bayuzayuza n'okwogera mafuukuula eri ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'eggulire lino okubanga bwerityo bwe lyafulumye. Kati bafuuti soja mwagala kwefera nti nakakitegeera nti Chairman yatundayo banammwe abali ku baleero. Chairman Nyanzi ebiseera bibiri baamukwata yagenda ku TV ne bamubuuza wakoze ki okukutta ogende n'agamba bambuuziza amannya n'endowaayo. Kati lwaki fuuti soja omuwagizi wa NUP ssaawa zino baweekoza nti era wakakibulira wakakitegeera ng'obakola bamugambye yagenda okubeera state witness ku musango gw'abafuuti soja. Don't act surprised. Eno nsobi yammwe muzenga mugikola tuvayo ne tubagamba amazima nammwe tuvuma buvumi. Era mulina bangi ab'okuvuma ssaawa zino n'ensenyi mitwamulabyeko nga yeebaza ba NRM okuziikako mubaka bammwe bavudde. Naye era ndowooza lwakuba muli bizi mulina bingi ebyokukola naye era naye mujja kufuna obudde mu minsi emu eddaali. Amazima gabeerawo mu maaso nga mugalaba naye mumusalawo mugigire ekikyangu n'ensonga lwaki ensi kati erowooza nti buli ayambala kakofiira kamu abamawube amagezi gagenda kubanga ogenda n'omulaga ekituufu. Kati ebyo byonna ebigambo byatandise okuvaayo n'okujja olw'ensonga ya Chairman Nyanzi naye abasinga obungi waliwo kye batannategeera. Kati ffe ensonga lwaki tujja ne tugenda maaso n'okuba nga tukikuleetera oyo abadde avuma kyovola vidiyo ye ebadde sola gimalayo ate nga bw'omanyi nti ffe wano tetukwatagana na bintu bifaanana bwe bityo. Kakati wuliriza nga sinaba kubanga ngenda wala waliwo wano kye ngenda okuba nga nkulaga otegeere bulungi nnyo nti bino ebintu Chairman Nyanzi abasinga obungi muyinza omumukomerera naye nga mumukomerera bwereere. Ekiwandiiko ekyo kyolaba bakiyita Trial on Indictments Act oba TIA. Waliwo n'ekirala kirayita Magistrates Courts Act MCA. Gwawagala okufuna bino mu copies kubanga guno ffe twagwewa era tujja kugukola osobola okujja mu inbox yange era ng'okozesa ennamba ezo documents zino nzirina era nja kuzikuwa naawe oziyiteeyitemu nga nange bwe nziyiseemu. Kati ngera kuwa information eno otegeere bulungi nnyo nti Chairman Nyanzi kale oyinza okuba tokkiriziganya naye era oyinza okumucrucifyinga olw'ekyo ekyo kooti kye yakoze ekyogenda mu maaso n'okuba ng'emusamoninga nga state witness. Naye wuliriza under Ugandan laws the government can compel an individual to serve as a state witness through the Trial on Indictments Act TIA and the Magistrates Courts Act MCA, which grants courts the power to issue a witness summons to anyone believed to have relevant information. Wansi w'amateeka g'eggwanga erya Uganda, kooti oba gavumenti esobola okuyita oba esobola okufuula omuntu yenna oba ekitongole kyonna a state witness nga bayita mu mateeka gano ag'emirundi ebiri Trial on Indictments Act TIA ne Magistrates Courts Act MCA. Era kooti eweebwa obuyinza okugenda maaso n'okuba nga eissuinga kye bayita witness summons ku muntu yenna gwe basuubira kyayinza okubeera ne relevant information nti singa bamanya nti gwampuliriza wano oyina information ku eyo ensonga gye baagala obeere ng'owaako information oba oyagala oba toyagala kooti esobola okuyissuinga kye bayita witness summons ne bakusamoninga ojja obeere state witness si lwakuba nti oli ku sayidi yaabwe si lwakuba nti obadde oyagala era si lwakuba nti byeboogera bibi bye bituufu wabula singa bo baba balina ekirowoozo ekibagamba nti oyo alina information ku kino basobola okuyita si lwakuba nti oba oyagala. Regarding the specific case involving Alexis Omufumbiro and others following the legal principles apply. Wuliriza kati tuli ku musango guno under the Evidence Act Chapter 43 almost every person is a competent and a comparable witness. Nti wansi wakibayita Evidence Act Chapter 43 buli muntu yenna bakugambe almost every person ali competent and a comparable witness. Osobola okubeera witness oba omanyi oba tomanyi oba oyagala oba toyagala. This means that if the state believes an individual, even a victim or a fellow party member has information relevant to the case, they can be legally required to testify. Bakugambye wansi weteeka oba wansi wa Evidence Act Cap 43 kumpi buli muntu yenna naawe kennyini ali mu kuyisa eggaali mu Chairman Nyanzi naawe oli competent oba comparable witness basobola okukusamoninga nti oli witness ku nsonga yonna singa baba basuubira nti olina information gye baagala. Kino kiba kitegeeza nti singa state ebeera ne believe mu muntu oyo nti omuntu oyo yandibanga alina kyamanyi ku bino ebigenda mu maaso ne bwabeera nga basobola n'okukozesa Waiswa Mufumbiro nga state witness mu kino wansi w'etteeka lino lyendi mu kusomera
kubanga Waiswa Mufumbiro kakati musibe bamusibira ku kesi yemu eno yennyini gye tuli mu kwogerako kati okumanya lino etteeka lye bali mu kukozesa era lisobola okukola basobola n'okukozesa Waiswa Mufumbiro ng'omujulizi waabwe ate basobola n'okukozesa Eddie Mutwe ng'omujulizi waabwe kyokka nga ate be bamulina era ali mabega wa Mitayimbwa basobola omuleeta wansi w'etteeka lino ne bamusimbaawo ne baba nga naye basobola omukozesa nga state witness singa baba bakyetaaze era nga bategedde nti asobola okuwa information oba ajja kuwa gye baagala so nga ze balina biriifu nti ono alina information. Uliriza. Witness summons. If a person refuses to testify voluntarily, the prosecution can apply for a summons under Section 94 of the Magistrates Courts Act or Section 34 of the tier for high court cases. Failure to comply with the summons can lead to an arrest warrant to force the witness to appear in a court. Kakati chairman Nyanzi wegambidde nti ebibye byawedde mudda akake kawedde mudda. Uliriza. Wansi w'amateeka gano bakugamba nti singa omuntu agaana singa kooti emanya oba gavumenti emanya tigundi oyo alabika alina information ku nsonga eno wabula ate n'ogaana okujja okuwa information eyo oba okuwa okubeera witness ku nsonga eyo n'ogaana okujja mu kooti voluntarily kugamba n'ogaana okujja ku lulwo under Section 94 of the Magistrates Courts Act oba Section 34 eya tier oba kye nakugambye kye bayita Trial on Indictments Act wansi w'obuwaayiro bwonna bwe mukugambye kooti esobola okuwalirizibwa okukola kye bayita summons okukusamoninga ku mpaka nti jangu obeerenga ow'obujulizi ate era jukira waganye okujja ku lulwo katukibaali Chairman Nyanzi yali wakubeera yawo obujulizi n'atagendayo kooti kati kooti yamusamoninze abeerenga ajja abeereyo wabula singa era agaana kooti erina obuyinza obukola kye bayita arrest warrant obuyishuwinga arrest warrant akwatibwe bukwatibwa era bwakwatibwa ajja kuleetebwa mu kaduuku mu kaddooko kali ku mpaka awo obujulizi kakati ate singa awo obujulizi ng'ate si bwe baagala era nayo musajja twabamu kwegamba wenjogererayo Chairman Nyanzi kawedde mudda. Uliriza wano. In criminal law, crimes are considered offenses against the state rather than just the individual. Therefore, the Director of Public Prosecutions, DPP, has the constitutional mandate under Article 120 to decide who to list as a witness to prove their case, regardless of that person's personal relationship with the accused. Nti, mu article eya 12 mu mateeka DPP DPP Director of Public Prosecution alina obuyinza wansi w'etteeka wansi wa article 12 okusalawo nga teyeebuzizza ku muntu yenna okusalawo ani agenda okujja okubeera witness. Kitegeeza basobola okuba nga baatudde gye baatudde DPP n'asalawo kikakati nze nkyuzinze Chairman Nyanzi ayinza n'okukera ku makya n'agamba kati nkyuzinze Waiswa Mufumbiro ayinza n'okugamba nkyuzinze Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ku fayiro eyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kwali kakati DPP ng'ayita mu article 120 alina obuyinza obusobola okusalawo ye nga ye kikakati ono gwe njagala ajje abeere ng'awa obujulizi era teyeetaaga kumanya oba omuntu alina relationship ki n'omusibe. Nkugambye wansi wa article 120 DPP asobola okusamoninga kato muganda wa Waiswa Mufumbiro oba asobola okusamoninga muwala wa Eddie Mutwe ajje abeere ng'awa obujulizi wabula tekitegeeza nti oli abeera ayagadde. Kakati wuliriza wano omuntu yenna naddala nga Chairman Nyanzi singa awalirizibwa okujja abeere ng'awa obujulizi kakati ate singa agaana okukoperatinga nabo basobola okumudiikirayingako kye bayita hostile witness omusajja aba ali mu buzibu singa agaana okujja kubanga bamusamoninze ajja abeere state witness. Kati singa agaana oba kale singa ajja mu kooti wabula n'agaana okwogera bye baagala bagenda kumudiikirayinga nga hostile witness. Kino kijja kuwalirizibwa prosecutor okukola kye bayita cross examination ku witness oyo Chairman Nyanzi batandika okumukola kye bayita cross examination. Mujjukira abaagoberera omusango gwa Nalukoola ne Farida Nambi twabikuwa bulungi oba ng'obadde ogoberera waliyo kye bayita cross examination kiba kijja kubeerawo kakati ku musango gwa Waiswa Mufumbiro ba Eddie Mutwe n'abalala Chairman Nyanzi bamusamoninze abasinga obungi ne muteeka embeera ku musajja wattu Chairman Nyanzi. Sigamba nti muwolereze era saagala nsawundingenga ali mu kuwolereza omuntu yenna wabula nze nzija nga Red Zone Media Group gwaffe mugumanyi era gwe tukola ebbanga lyonna twagala otegere bulungi nnyo ekintu kino lwaki oba oliawo Chairman Nyanzi bamutadde ku lisiti eyabagenda okubeera nga ba state witness. Osobola okuba nga otegeera bulungi nnyo nga tonnaba kukomerera musajja ate era nga tonnaba kuba nga omuwolereza ng'ebigambo ebirala bwe byalabise
ebigambo bya chairman Nyanzi ensonga sinnungi nnyo ebigambo byagenze maaso n'okubanga bimwononekera ngenda kuwa ebigambo wano ebirala ogenda kuwulira wabula kasooke tuyite mu kiwandiiko kino ekigenda maaso n'okubanga kinnyonnyola bino nga obaolyawo omuntu yenna bwe yandyetaaze ogenda maaso n'okubanga abitegeera bulungi nnyo batugamba the state has named the National Unity Platform mobilization figure, Fred Nyanzi Sentamu, as a key witness in a case in which 21 party leaders and supporters are accused of unlawful military drilling, as the court denied the accused bail and set the matter down for hearing. Nti omu wakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform yayitiddwa nga Fred Nyanzi Sentamu abeerenga key state witness mu musango guno era agende maaso n'okubanga awa obujulizi. Kakati kino babavuna n'omusango gwe bayita unlawful military drilling kye bakola ku kitebe kya National Unity Platform. Chairman Nyanzi, as he is popularly known, is the brother of the NUP principal Robert Kyagulanyi Ssentamu, popularly known as Bobi Wine. Ebyo byonna byonna blabla bingi nnyo bigenda maaso newuliriza. The disclosure was made during proceedings at the Kanyanya division of the Kawempe Chief Magistrates Court, where the accused, including Edmond Mutwe and Alex Weso Mufumbiro had applied for bail. Nti bino byagenze maaso n'okubaawo naddala bano nga bamaze okubanga bakomezebwawo mu kooti olunaku lwajjo mu kooti y'e Kanyanya nga bagenda maaso n'okubanga basaba okweyimirirwa babeere nga baweza bava bweru wabula omulamuzi yagaanye okukkiriza babeere nga baweebwa bail n'agenda maaso n'okubanga annyonnyola wabula ekintu bwe kigwa ku mawulire oba ku social media sooka kiwe tayimu sooka okitunuulira okyekkaanye sooka okitunuulira okyekkaanye nga tonnakikolako komenti oba analysis sooka okitunuulira okyekkaanye tomala gagwa mbikopo bwe omuntu bwaba naava ne bakunyonyoga nti ate gundi alwanyisa ffe aba ayogedde ku nso tuba tetukulwanyisa no take time and observe before nga tonnakola video gyo noba nga tonna komenti gojja kwokya lwaki ogenda kwokya one ebintu byenda bigenda mu maaso mu makooti ga Uganda bakomrade engeri gye babakwatamu kikuwa nti bakomrade tebalina musango bweba tebalina musango Museveni afuba atya okunoonya abajulizi abalumiriza Museveni afuba atya basibira mu kkomera nga tebakuli misango ekyo mukimanyi bulungi nnyo one ffenna tukola ensobi nange nkola ensobi teri atakola nsobi naye ensobi bwengikola mmanya ddi lwengenda okwetonda nolwesigenda kwetonda ate ensobi gyenkoze sigiddamu lwaki olwaliro babakomere baleese okuva mu kkomere luzira bajje mu kooti okuwuliriza bail application zaabwe oba okuwulira emisango ompulya bulungi nnyo wabula omulamuzi n'agamba nti state tegenda kukkiriza bail application zaabwe wabula state egenda kuwuliriza emisango n'emisango egyo egenda giwuliriza ng'esinzira ku bajulizi beeyina bameka babiri okuli wa poliisi ne bakuterako ne chairman Nyanzi ne bakuterako ne chairman ani Nyanzi ompulya bulungi nnyo kati mwene mudde chairman Nyanzi ne mufuluma ne mukola video ne mutategeera procedure ne process omuntu afuuka ddi omujulizi era state bwebeeresa ekintu ekyo ekikuleetedde mu mutima ki wakitegedde process ki bayitamu omuntu okufuuka omujulizi era ddi omuntu lwafuuka omujulizi era state lwaki ekireese budde buno kyenjagala osooka oteekewo enjawulo mugwa mu diversion eziyamba Museveni lwaki yes comrade Nyanzi Ssentamu bwe bamukwata mutwala mu statement ze yakola teyalina zoogera buli muntu kino njala kikubulya nze nsobola okwogera wano ne waliwo omuntu goba wamuzinda lesaazi n'okwogera ebigambo ne musimattuka n'atagala nga tasobola kwogera Nyanzi ayinza okubanga mubi not the extent asobola okuyina mu kaguli alumirize ba comrade. It is impossible. Babateze omusumali ne mugwekuba nga temutegedde lwaki mwekubye omusumali mpuliriza bulungi nnyo. One, procedure omuntu waafuukira state witness omujulizi wa gavumenti ekisookera ddala alina okuswearinga affidavit
alina okuwandika obujulizi bwe nga buwandiike era alina okugazeetingibwa. Ompulira bulungi, alina okugazeetingibwa. Ebiseera bisinga waliwo n'ekitongole ekikuuma abagenda okuwa obujulizi kibayita state witness protection system, bagiyita system. Kati njala kubuuza, Nyanzi abaddeko mu kitongole ekyo nga kimukuuma. Nyanzi yaswalinga affidavit. Nyanzi yawandiika obujulizi. Tabuwandiikangako, tabeerangako state witness, babateze omupiira ne mugwekuba. Lwaki? Kubanga bamuyina nti Nyanzi mukyamu, yes 100% nenja ku Nyanzi mukyamu, but Nyanzi can't stand as a state witness against our comrade. Bali bagadde bakuba mupiira mutandika okwekuba kye tuyita self destruction nga temukitegedde. Ebadde self destruction mwekube. Bwe mmala okwekuba ate efuuka delaying tactics okulwisawo bakomredi mu kkomera. Lwaki? Nyanzi ajja kuva bagambe nti nze siri state witness kubanga sirina muntu gwengenda kulumiza, sirina bujulizi bwonna. Publicly ng'agenda kyogera kati sitategenda kujja omujulizi. Bwe batalina mujulizi kitegeera nti gwe tuba tusuubira agenda kubeera state witness tabirimu yabyegaanye ng'egamba okay omuwabi wa gavumenti mutuweeyo emyezi ebirala 3 tukole ki nga bwe tunoonya abajulizi abalala. State bwe tubegenda okugamba nti mujulizi omu yagaanye tetusobola kubeesinga ku mujulizi omu, mutuweeyo emyezi emirala 2 tumale okunoonya abajulizi abalala. Ekyo kyobadde okitegedde? Ekyo kyobadde okitegeere? Nabagamba olwe mulimanya the way how Museveni operates, mujja kuwangula Museveni in any possible way. Mujja kuwangula Museveni in any possible way. Bwabanga omutemu weggala asobola okusaba soda, asobola okusaba amazzi, asobola okusaba okwegatta ne bakumuwa. Omulamuzi w'ekanyanya atasobola kugamba nti Nyanzi mujulizi wa gavumenti naye nga tabawadde ebipapula byonna biraga nti ali gazeti gyagenda kubeera mujulizi. It was a well planned diversion, self-destruction, delaying taxi gye muguddemu. Nyanzi n'obanga mubi nnyo tasobola kugamba nti afuuse state witness against the comrades kubanga eyo file eriko ne president. Eyo file eriko ne president. Eyo file eriko ne president. Bakola birthday parade yalina nyinyi birthday parades. You president ku file okwali. Tugeze waliwo ngabo basitwako nsooka enjubu mulimu okkonja kwabika omutima nga tusomesa abantu by'obufuzi n'enkola Museveni nga batebagitegeera. Waliwo ngabo basooka empumulemu nga betukola emirimu gy'okuzoganya gavumenti amu tebasobola kutegeera Museveni bw'opaletinga. Mutumenya. Yes, mukola omulimu gw'amaanyi mulungi nnyo. Mukola omulimu mulungi nnyira nze n'obampa omudema nti abaana gye bali boogera. Naye muleme kutwalibwa bintu bye mulabe nga biri set. Mwana mutumenya. Bw'oba tolina content si mugiggyeko siika. Biveemu. Kino ekintu bakikuleetedde. Bakikuteereddewo. Olwo baleese Munyagwa mu ppule, baleese Mpuuga mu ppule, baleese Abedi Bwanika, bonna ba state operative babaleese bagenda kubuukira kintu ekyo. Nairo post ekikubi, Monte ekikubi, New Vision ekikubi, toweebuuza lwaki bakikubiddeko speed nga tebalina bujulizi bulaga nti Nyanzi is a state witness. Mwana mutukubisa. Moganya okumanya omusajja bw'operatinga kyekibi ekisookera ddala. Yes, oli wa struggle ne kadi ogirina, oli wa nuupu, oli wa national, oli wa people power, but tosobola kuzuula Museveni operatinga atya.
ekisookera ddala omulamuzi olugambi baloya nti Nyanzi state witness bano abaloya bennyini badde balina okuinfominga ekibiina ne basooka batunula can this be true, can this happen before nga tekinnagenda ku mawulire. So mistake gye mukoze ne mubannamateeka, it was a huge mistake. One, bakomere ne bazze mukomera kye bazze nakyo mukomera temukimanyi, so you need to go in the jail to inform them. Kuba kati n'abaana abazze mu kooti olwedde baba bakubye blow, akubawo omwanda we nga trick emu nakubisa abasibe nakuba abasibe n'abasigale mu public n'abakuba. Mubadde temusobola kukola kintu ekyo nga temaze kutuuza kibiina na lukiiko kutegeeza kintu ekyo butajja mukoze ka video nti kivudde mu looya w'ekibiina yakyogedde Nyanzi state witness. It was a long move and a wrong call. Kibadde kikyamu. Yes, muli bannamateeka mwasoma ne waliwo kye bayita crisis situation, wetaaga oba crisis managers. In such a situation tumanyi nti bannamateeka mumanyi how to handle issues ezimu ne zitajja mu public okusinziira ku mbeera eriwo. It was kati abaana abazzeeyo mu kkomera okubagamba nti Nyanzi omukulembeze agenda kuyimirira ng'omujulizi kiba kibasawulengira kitya mu bwongo nga tekifu, kubanga looyo badde onyaga nti omulamuzi tuyamba otuwa ku bujulizi obulaga nti Nyanzi is gazetted as a state witness. N'oba details zonna. One, state witness alina okuswalinga affidavit n'awandiika obujulizi bwe n'omugazeetinga era nabanga state emukola ki emutadde awo alinze. Secondly, Nyanzi balina omusavinga ekimulaga nti afuuse state witness. Okufuuka state witness olina okuba nga mukkiriziganyiza ne government ku terms and conditions. Ompulira bulungi nnyo. Ne mmwe abakulembeze baffe nadda abalooya era ngenda basaba kino, bakomrade olunaku lwe badda mu kkomera siri munnamatu lwe badda mu kooti mugambe temugenda kuddamu kujja mu kooti wano kuwolera abaana bano ng'omusango tegulina kuwulirwa ku olwo. Gavumenti batalina abajulizi, obwo si buzibu bwa bakomrade abali mu makomera, si buzibu bwa kibiina kya National Platform. Bakomrade baffe bawoze kuba tebalina misango, state terina bujulizi era terina bajulizi. Ngenda kusoma mwezi 15 lugenda kubeera lunaku lwanjawulo era ne bakomrade bayinza mukiri baloya kamba jjukize, baloya ba National Platform kamba jjukize, abo bakomrade bali mu kkomera basobola okuteekayo okusaba kwabwe bakyusa bagamba baloya batu tukyabaagala. Lwaki muyina kwefasaizinga kimu ky'omusango gutandike? Oba gavumenti erina baloya oba terina baloya, omusango gulina okutandika. Ompulira bulungi nnyo. Naye munadda mbino okulekera gavumenti ene kokolofolofoto terina bujulizi. Yes, lero mukoze era mukikkirize nti bannamateeka ba National Platform mukoze era. Bwe mwandifunye ekimu badde musobola kujja ku mawulire, no, mubadde mulina kusooka kudda ne mutuula mugamba nti batugambe kitu state ebawo obukire ebinyo details eziraga zonna nti Nyanzi muki ye state witness. Tembira muzebuzi mu kamera nti batugambye Nyanzi ye state witness no wa police omu ne mukiteeka. Kati ba comrade nabo sibanenya bakiwulira kuva mu balooya kibalina okutwala nabo sibanenya kuba kivuddemu mmwe. So mwagala tugamba nti muzanya ne state emizannyo. That is my question. Mwagala tugamba muzanya ne state emizannyo. Kyekibuzo kyembuuza. Mwagala tugamba muzanya ne state emizannyo. Kyekibuzo ekisooka. Ekyo gamazo kibuuza.
singa abaana bakomawo nga 15 gavumenti negamba nti omujulizi omu tagenda kubeerawo, tetulina abajulizi basukka okuwona wa poliisi. Nyanzi nga assistant witness nga kino mwakifulumya mawulire gabakwata n'obutambi gyebuli, mugenda gamba public ki? Public mugenda gigamba ki? Era bakomredi mbadde mbasuubira olwaleero fena kye tuba tulina okufokasingako 15 teziri mpigi, 15 teziri ki? Teziri mpigi. Buli omu alina ekivumo kye, buli omu alina ekivumo kye, alina embuukuli, alina kyayagala okukola. Kiyitereke ngenda kuza omwezi 15. Sisira gwa kawala nga sinawuliriza gwa kalenzi. Njagala tukwate Nyanzi mavumba singa analabikako mu kaguli nti ye state witness. But before that, don't judge. Batuzanyira ku bwongo. Tulinde nga 15. Kubanga aliwadde ensale abajulizi okujja okulumika okuwaayo obujulizi. So ngenda basaba comrade, yes mbadde mukambwe munnyo, tulinde ngenda kuza omwezi 15. Tulabe. 15 tulabe. Singa Nyanzi ajja mu kaguli nga yagenda okuyimirirawo, for God and my country. Kitwagalizanga embazzi, kibyaga ajja kuba akoze eki, ajja kuba asudde. Baba tewetaaga kubuuza president, tewetaaga kubuuza ani n'abalina emiggo mugenda. Mumulage nti muyina amaanyi ga Uganda. Nkiddamu tukwatizire ng'ennaku z'omwezi 15 bw'aleeta engalabi nti state witness, awo kijja kubanga bakiyita ki? Bakiyita kijjuki. Oliwadde emba okukola ky'oyagala, wembooka ejja kuvuga ez'amasanso, ezeezo, ez'amapeera, n'abagala ogenda osala ebyayi mu nnyumba ye mujja genda musala ebyayi. N'abagala omwebikule mugende mwebikuliremu mukole kye mwagala. But before 15th, please hold on, cease fire, tuleme kwekuba goal. Eyo self destruction nti bakusetinga omupiira katugambe mwena timu ze muwagira. Omusajja ayinza okuba cross, defender wa timu alina okudefendinga, ye najja nakuba omupiira nga omupiira agujjamu nenga automatically badde ira kwekuba mpira mu katimba, kipa bayo agiye n'okutasa batakutasiza kugenda kunywa. Kati already you've distracted yourself okusinzira ku cross gye bakubika. Ne bano abasajja bakubye cross nga ya self destruction, either tugwekuba oba gutukuba. Kati fe tugwekubye munda nga tebanna gutukuba. Akusindikamu epesa mweke nyini ne mwekuba ye kyaba ayagala. Already twakava mu kuziika Honorable Nakimuli. Tuba tukyanoonya enfa etubuuza postmortem akusuddemu omupiira gwa Nyanzi nga tomaze gusoma. Omukyala tannabugumya ddembooge wansi nga tusaba postmortem report n'akusulamu ogwa Nyanzi. Lwaki? Kubanga amanyi nti mulina okwemulugunya ku Nyanzi. Nga amanyi nti mulina okwemulugunya kwani ku Nyanzi. So, ngera kuva ku nsonga eyo. Mukulu Ssentebe Chairman Nyanzi wonna wooli manyika nakatambi ogenda kukalama. Ennaku z'omwezi 15 ezibagambye okuzza abasibe n'okumanya buli kimu. Nsaba enkya bugenda okukeerera ku lw'ekibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo. Oveeyo ojje mu mawulire oyogere ku bikwogeddwako, bakomredi abalwanyi basobole okuba nga bapiikinga ku bigambo byoyogedde. Kubanga byogenda okwogera bigenda kusangulawo omulamuzi byayogedde. Ekyo kyo nkikusabye mu buwombeefu bw'oli mukulembeze. Ngenda kusaba Chairman Nyanzi olunaku lw'enkya nkusaba oveeyo odifusinga ekkooti byeyogedde. Abalwanyi ba struggle b'omanyi ne b'otamanyi lwe bagenda okupiikinga. Bw'otaaveeyo kikola n'osirika busirisi ng'omukulembeze eri abagenda okitwala nti kituufu
ate nga nabo batuufu lw'ensonga dokimenti omukulembeze ku level yo bwe bakusalako omugambo olina okujja okudifusing omugambo ogwo lw'ensonga bagamba nti ewali omukka watto tewabula ki tewabula muliro ewali omukka watto tewakola ki tewabula muliro ennaku z'omwezi 15 gye ziri bazitaddeyo wabula olunaku lw'enkya nkusaba ku byogeddwa byonna ojja okole press conference oba press release ensoo gitegeeze wabula bw'otagitegeeza bakomredi balina ebibuuzo gy'oli era ebibuuzo byetaaga okuddibwamu ng'ennaku z'omwezi 15 tezinnatuuka bw'otakikola buli mwana ano ku social media alina right okukola video okusinziira ku ntegeera ye n'endowooza n'endabajjalamu ebintu waddembe tolina kyogenda mugaana nkiddamu buli comrade yonna ano muwala mulenzi musajja mukazi w'enkyukakyuka ne bannansi abawagira balina opinioni zaabwe nga bannansi kubanga yasirya constitutional right okusinziira ky'abaawulidde era togenda kimuggyako nga gwe kenyiyo zonoga nti byebanjogeddeko biri abcd kino kyekintu then netulindanga 15 kyebadde nsaba ekyo kyojja okikole kijjewo ebintu bina kubanga kino bakituleetedde ng'olwedde state bonna bafeeko opposition baatulimu bayogeranga ebigambo bingi ku kibiina era badde batambuzanga kati baba wadde omugano okujja okwogera okapitalizinga okwo ate mutandika okugenda mu defensive nga mudefendinga kyetutayagala tetukyagala nolw'ensonga eyo nze akakanyomero nkamaliriza sagala kalwako nnyo mbadde mbasaba ceasefire okwewala delaying tactics za Museveni zazanya okwewala diversion n'okukola self destructions ebintu biri bisatu bibagambye ekisooka ekyo Museveni akikozesezanga delaying tactics akakodya ak'okulwisa kankikunyumira omuli ogusembayo akakodya ak'okulwisa kali luddawa yeye yennyini omulamuzi akugambye nti balina wa poliisi ne Chairman Nyanzi si bwe kiri nti ye be bajulizi bega nti bina kati Nyanzi singa ava naga nti nze siri mujulizi munsi bako matugambuzo okundisengo kubanga sina kye nakoze kyonna ku lwa gavumenti state besigaze omujulizi omu ono omujulizi tajimala ejja kugamba nti mutuwe emyezi 6 oba 3 tunoonya abajulizi kye tuyita delaying tactics ekyo ekintu ekisooka kibayita delaying tactics mutemuna kitegeera kati bw'omala okumanya kye delaying tactics diversion tibakikusuddemu mutandika kidiscussingako mwogere ekyo bajja ku mulamwa ekyo nakyo mukimanyi self destruction okwekuba tutandika okwekuba okulwana ye kyaba ayagala tulwane ffe kennyini kubanga eri abagenda okuba ti nze mpagira Nyanzi eri abagenda nzikakuba Nyanzi mufiireko naye ng'akuba Nyanzi n'amuwagira n'amuwakanya n'amudefendinga buli omu tayina kinyusi kituufu kyagenda kubeesingako baabwe batwagala bo kye babatwagalamu ate nga pulezidenti ajja kuvaayo kwogera nsonga ezo okitegedde bulungi tagenda kuvaayo zoogera agenda sirika busirisi kubanga atunaga ati kamala okulaba wano baani bye tubadde mbabitegeera oba tebabitegeera politikale bali batuzannyemoko bbiri gye tutayagala so nolw'ensonga eyo awo tuvuddewo nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp